Simanya ni aleeta olugero lw'omwavu Wakufa naye yaluleeta ddala kituufu omwavu twandirabanga omwavu afudde naye olaba omwavu teyafa mu lockdown omwavu ayinza obutafa naye bannange waliwo ebintu by'otunuulira naawe n'okwatibwa ensaalwa go ge mazima n'owuliranga ensaalwa ekukutte kati sooka otunuulire budget eya Canary mugume EFULUMYE bannange mwana muwala mulimu abantu abamu abali lucky kati mwana muwala Sasha naye ali lucky kubanga bwe nkuyitiramuko mu budget ekisooka invitation yoka size zino mbuza abupapula bakole kadi bakole invitation nedda invitation yeyonga bwenjikulaze ya girasi okitegera invitation jogeno mala bannange abantu bakola ebintu twalaba emikolo gya Rema namakula netulaba emikolo jani naye ate naguno omukolo guli unique mu ngeri yago sente zokazoka zibali mu kubeera nga ba proposing the budget ngenda beranga njikuyitira mu budget osobola okubeera naye just wedding invitation zizokazoka zajjeka abantu ekyewungulo bazewunyisiza abantu okulambunira bo wedding invitation zaabwe wezito weziri kati kankuyiseko mu budget ya Canary tugume mugume situgume nga weyimiridde nera ngenda giyita mu lukwakwayo wuliza bulungi oliene sente abaana mbunira yes balina akasente so yagambye section eri mu church fee ezo zo ziri covered church decoration naye ali covered empeta ziri covered totawana kubasonderako kwebyo biri covered netugenda ku B groom entrage biri covered masuti simanya bichi changing nebisigadde biri covered netugenda ku C bride omugole byagenda okwambala ngatto ba metron bichi bikoze bitya ebyo byonna biri covered netugenda ku D nati biri mu section saloon bantu mukage no bridal na bantu mukage no aba groom byonna biri covered ebyo totawana netugenda ku E transport motoka 5 waneno ne van service van ebyo byonna biri covered totawana kubasonderako netugenda ku F reception yes venue speakery munyonyo bagambye mune abagenda beranga bapangisa milioni 2.5 ezo nazo ziri covered netugenda ku tent ngambye venue ya milioni 2.5 netugenda ku tent ndoze emu gagadde bandabyeko simanya ki events limited tent ya milioni 15 enobere 15 ba 16 naye subide 15 manyi figure zilingezi siwuse sizilaba bulungi naye tutwale milioni 15 15 ziri awo netugenda ku production bineno bintu bya sound production bagisabye milioni production Phenon events yasa milioni 45 okitegedde ezo teziri covered neza tent nazo teziri covered oli waddembo okubasonderako oba wengambye oba sekesusa nnyo bagenda beranga bazifuna keki eri covered keki ya milioni 5 ye eri covered champagne ezigenda ogendera ku keki champagne bottles 2 za mitwala 22 toto ya mitwala 4 ezo ziri covered netugenda ku mmere food speak munyonyo bebagenda okuberanga ba organizing abantu bisatu 300 nena ulyango omukulembeze w'eggwanga agamba mbu osimanye embaga kufiirwa abantu 20 oba kale tukireke speak munyonyo mmere bantu bisatu buli emu esowani ya 7.5 nga kuliko ki 7.5 omanye ennaku zenziryamu omukimanyi munoberodde mutwalo buli lunaku obeera extravagant ng'oyononye anyway bantu buli sowani ya 7.5 abantu bisatu ze milioni 22.5 ezo teziri covered Ashes think events begendo baleta abantu 8 buli omu agenda musasula 12 toto nebeera 9.5 abo bali covered ba Asha netugenda ku gi eri sector ya drinks soda bottles bantu bisatu chupa ya 13.5 soda chwe 3.5 okay koze bagenda bera munyonyo bantu bisatu buli chupa ya 13.5 toto nebeera milioni 1.5 abo ezo zo ziri covered amazi obuchupa 2 buli ekamu ka 13.5 toto nebeera mitwalo 8 ezo ziri covered netugenda ku byere bia chupa 2 buli emu ya kasanvu toto nebeera milioni 1.4 ezo teziri covered wine liters wine bamugirira mu liters 5 buli mitwalo 3
nebeera $1,868,000 ezo ziri covered. Wine bottles 75 buli emu ya $3,000 toto nebeera $2,225,000 ezo ziri covered. Whisky 15 chupa liters 15 bukasanvu bitano buli emu toto nebeera $1,12,200 teziri covered. Ate no whisky kyomulala whisky simanya bikoze bitya ne whisky bikoze bitya no whisky mulala naye munange buchupa 25 ka $2,200 toto nebeera $1,500,000 ezo zo ziri covered. Decoration kandi decoration wa $1,65,000 ezo teziri covered bannange. Ne tugenda ku section esembayo ya entertainment. MC Uncle Maka yagenda okubeera MC yasabe $2,000,000 ezo zo ne bazimuwerawo ziri covered. Bandi Sauti Band yagenda okubeera ng'ekuba nanti wulira $3,000,000 ne bazibawerawo ziri covered. Artist Drekali nga yagudde mbintu omwana wa Waiki Benda Drekali muntu omu yasabe $3,000,000 tezinabeera covered tebanamukiryalinga. DJ ono DJ ani sirinya sidila bulungi yasabe $2,000,000 tanabeera kubeera nga ali cleared. Photography bebifaana ne videography waliwo company egenda okwata yasabe $7.5 tebanabeera covered. Communication order of service because bitya booklet 5 tebunabeera covered bichi because nebisigadde oba invitation cards bantu 3 buli emu ya $1.5 $1,400,000 ziri covered zezo tulabyeko kirabika naye yo invitation card inzo beranga ya $1.5 sisuubira yagira sisuubira. Others security 8 buli omu $15,000 toto $1,200,000 kat bineno biche bigira kyaka ebigwa bitebiraze babibadde $5,000,000 bannange awe tutuuse. So mu bufunze nkutemedde omukolo gwa Canary mugume wamu ne munnewe Sasha gugendo berayo kunako olw'omukaaga. By the way omukolo gwa Lwamukaaga sagala twogerenga abagamba mbu ate simanya biki nedda omukolo gwa Lwamukaaga nga 18 mama ku Lwokutaano ninayo story audio omusajja yafuna olubuto yatugambye agenda zaala ku Lwokutaano nga 17 kati ku Lwomukaaga SMS nabalaba invitation card munange njabe ku Facebook gyenjirabidde naye yange tinakuberanga entuuka kati so sigena basubiza mu ngenda kubeera naye ate kyensobola okubeera nga mbasubiza no ku SMS Media omukolo gonna mugenda gulaba mu butongole sigenda gendayo ogama Olanda ndi rain tebampita ogwa rain manya tebampita naye nagubaweereza mu butongole okuba gye gwatandikira paka gye gagwagwera. So naye wano obeera owulira ngo oyagala laba updates za guno eno omukolo kugambe beera wano ku SMS Media subscribing ku SMS Media tujja kuyango missing updates na ddala ngazi neno nze jja gukuweereza amanyi ndowooza sigadde nze mu SMS representing straight out SMS Media. I sign out.